Omuwala Sale yasassanira ku mitimbagano mu vidiyo eyaleeraga abaali bakama be mu Buwalabu nga bamusibula wakati mu maziga ag'essanyu ate ayongedde okukola ebyafaayo eri eggwanga ssaako ekitongole ky'ebyobulambuzi wano mu ggwanga. Ono Soul TV yeyokka eyasobola okutuuka mu maka ga Sarah Mwava era n'atubuulira engeri gye yayisibwamu ng'asibula abaali bakama be wakati mu ssanyu. Ne bakaaba n'angamba, don't go, I want to stay with you, don't leave me here, don't leave me. Ne mugamba, don't worry. Kati ne bagamba, it's okay Sarah, go. Kati ye n'agenda n'abeeyawulako n'ayingira mu another room. Ne bagamba ne bamuyita n'ajja. Ne mugamba, bad, I'm going but I'll be back. N'agaana ne mugamba, sing for me my song. Yes, only you are. Yes, only ones and agamba nti bali bamumanyira nga batandika n'okwogera Oluganda okusabasako n'okuyimba ennyimba ez'Oluganda. Naye abaana tubadde twogera Oluganda like oyo mutabani wange adda ngamba nkwagala nnyo nenkukunda munonga nga yakugamba nga ngamba nenkukunda munonga. Bakama be baali bamusuubizza obutakoma ku kumusibula wabula n'okujja mu ggwanga Uganda basobola okubeera ku mukolo gwe era olwaleero batuuse mu ggwanga. Oluvannyuma lw'emboozi Soul TV gye yakola ekitongole kya Uganda Tourism Board nakyo kyasitukiramu ne kikwatagana ne bakama ba Sarah nga leero nakyo kikulembeddemu enteekateeka z'okumwaniriza. Abantu bano ffe twajja obbamanya nga 11 December era ndowooza namwe mwalaba story yaabwe yali viral ku social media nti mu story twamanya nti balina omuwala abadde akola nabo nga bamuyita Sarah nga bakoledde okumala emyaka 6 era mu video nga balaga nti Sarah abadde muntu nga yafuuka part of the family nga akoze bulungi emirimu gye so baali bamusiibula nga Sarah akomawo eno okufumbirwa atandika obulamu obulala. Video eyo ne tukwatako nnyo nga bagamba banne Sarah yeesizza bulungi, Sarah alabiridde family yaffe nga tulaba abaana bakaaba bakulu bakaaba Sarah akaaba nekitukwatako nnyo ffe nga Tourism Board. So netugamba Khalid bw'aba alabye Sarah ono n'abasanyusa n'abayisa bulungi lwaki ate tetumuleeta ne tumulaga ebintu ebirala ebirungi ebikwatagana ku nsi yaffe eno. Khalid ne famire ye yonna batuuse mu ggwanga era bakumalamu ennaku 5 nga bakulambuzibwa ebifo eby'enjawulo ekitongole kya Uganda Tourism Board. Mu kwogerako ne Khalid asiimye Sarah olw'ekifaananyi ky'awadde eggwanga Uganda n'empisa ze yayolesa ng'akyali e Dubai. When people think or they read the story that she worked with our family, she didn't work with our family. She was part